nze ajuma wotabadde leero tegenda kubaayo olw'ensonga nti tulina pulogulaamu ey'enjawulo gye tukuleetedde ensonga lwaki nkomyewo mu budde buno bwennyini obwa wotabadde era nga tukwetondera okuba nga tetukutuusizzaako pulogulaamu ya wotabadde emboozi gy'ogenda okuwulira okuva kati ku ssaawa 2 mpaka ssaawa 3 eva mu kitongole kya Petroleum Authority of Uganda. Tugenda kwogera ku nsonga z'amafuta gana gali mu kusimwa mu bitundu by'e Hoima. Tugenda kwogera ku nsonga z'omudumo gw'amafuta ogugenda okuyita mu Sembabule, Lwengo, Rakai, Kyotera mpaka mu Tanzania. Ensonga ezo zonna tugenda kuzoogerako tulabe amafuta gatuuseewa ate ekigenda mu maaso munaaganyulwamu mutya ganaabayamba batya kiki muteekeddwa okukola ki ekiriwo kati ekikolebwa n'ensonga endala nnyingi nnyo. Mu studio nina Face Muhumuzi ono okuva mu Petroleum Authority of Uganda. How tukwaniriza Muhumuzi asooka obuze kubatuwuliriza nzayise nnyo okukulaba mundo mulala haji wewa amanya n'eddoboozi le Face Muhumuzi mukwanaganya w'emirimu gya bulijjo w'emirimu gya Petroleum Authority of Uganda ekitongole ky'amafuta n'abantu ba bulijjo wewa. Tulina mukulu Mutemba Godfrey mukulu Mutemba Godfrey naye ava mu Petroleum katambulako ne bwokasitula kakubeere kumpi. Mukulu Mutemba nkwaniriza buza kubatuwuliriza. Nsanyuse nnyo okubawuliza mwenna abanafu okutuwuliriza abali ku mukutu gwa Buddu FM. Amanya Mutemba Godfrey nze nkolera Lwengo District Local Government nga olw'ebyobutonde bw'ensi era nga nze gwe bayita oil and gas focal person owa district. Lwengo. Ekyo kimu lwaki ndi wano n'abakulu bano okwongera okwogera ku by'Elwengo bakitambula. Tulina mukyala Nakyonye Christine. Mukyala Christine nkwaniriza buuza kubatuwuliriza. Abatuwuliriza nsanyuse nnyo okubeera wano omulundi omulala. Kansuubire nti nno program ejja kuba bulungi. Ovudde mu kitongole ki? Nvudde mu Petroleum Authority of Uganda. Mukulu Face soko tubulire Petroleum Authority of Uganda kitongole kiki? Overview ku kitongole kino tulyoke tusumulule emboozi. Webale nnyuseewo Petroleum Authority of Uganda kitongole kirabirira emirimu gy'amafuta. Kirabirira kye bayita upstream and midstream. Upstream ebeeramu exploration, development ne production. Eyo kati ate midstream ebeeramu refinery, gas conversion ne kye bayita pipeline or transportation. Kati maybe to bring you up to speed, mu upstream esaawa ya kaakano tulinamu kye bayita tulinamu projects biri eziri mu maaso eziri mu development. Egyo bayita Terenga project. Terenga project eri mu district y'e Buisa n'Enoya. Tujja kubeeramu n'amaziba oba ebidiba by'amafuta 426 tuziyita enzizi. Enzizi 426 bina 26. Yes, bina 26. Ku ebyo esaawa ya kaakano tujja kubeerayo ne rigs 3 oba ebyuma ebisima amafuta bisatu. Kimu kyatuuse bali mu kutestinga kulaba nti kisobola okusima bulungi. Ekyokubiri kyatuuse bali mu kukyasembolinga. Ekyokusatu kigenda kutuuka. Terenga tulina mu land acquisition oba okufuna ettaka tuli ku kibayita 96%. Ku project affected people oba abo bakosebwa 4,930 oba 1,930 abantu 1,930. Yes. 1,995 bakamala kusasulwa bulungi ate tebalina kwemulugunya. They are happy even to move on. Ku mayumba 205 ge bagenda kuzimba kwa project affected people amayumba 10 babasasudde ate bali bulungi. Tukyali upstream tulina naye eyo Terenga oba developed by Total Energies with a joint venture of Sinok Uganda Limited na Uganda National Oil Company. Projects endala ziri mu kugenda mu maaso, Central Processing Facility oba kye bayita industrial area
wali mu kuzimba ate it is technically moving on. Ejo central processing facility we banasengejera amafuta weganavayo wansi gajja kujja ne other impurities we banajja mu gajja bikudumo bajjamu bafuna kye bayita crude neja genda mu kye bayita fluorine oba omudimo ogunatwala ku delivery point kabali muhoima awo tunasanga refinery ne ECOP. Project endala bagiyita Kingfisher it is operated oba eri mukolwako ekitongole bakiyita Sinok Uganda Limited. Tujja kufunamu enzizi tujja kubeerako n'enzizi 35 zokka eyo ku well pads oba ku pads nya naye kwezo ojukira omwaka guno kwa gatandika 24 January twafunako kye bayita spudding oba kukonkona kutandika okusima president yaliyo mu Kingfisher. Ate kwabo tulinayo project affected people ibibi rusanvu abiri musanvu kwabo rusanvu abiri mu batano basasurwa ne bamali twasasura bulungi netuzimba enyumba 65 ku RAPS zona wagendayo n'owalaba absolutely tuli ku butundu 99 n'obutundu 9 bakusasula abo bapaps babiri tunaba kubalaba. Of course tulinayo ne projects endala upstream mu exploration Kanyotaba egenda mu maaso tulinako Ngasa naye egenda mu maaso Kanyotaba tulinayo ama energy Ngasa tulinayo Oranta Petroleum. Recently mwarabako nga minister ngawa Uganda National Oil Company license ku Kasurban block ate noraba netorako nga bajiwa bana ba Nigeria. So tugende ku midstream midstream eyibera mu transportation ne refinery tuli mu negotiations kufuna FID tuyinza kugifuna mu mwezi guno if all goes well. What is it for you? Bagiyita final investment decision. Ojagoba nange ngolozo oli engineer wabya amafuta. Oli ne munna mawuli. Eyo yendagano ya kusima ensimbi ebesemba ya kusiga ensimbi esembayo fine yes. Awomba mukiriziganya mugenda kusiga ensimbi zo. Okusamwa ensimbi nti onateeka mu kino yes. Ate onajja kujja mu kino onajja mu kino. So kati tuli mu kuteesaganya ne companies nga tufune eyo endagaano eyo. Ojjukira twafunawo ettaka square kilometers 29 n'obutundu 7 Kabale walabayo awaliwo ekisaawa airport eri kumpi kugwa eri ku %92 runway naye eri kumpi kugwa. Tugende ku ECOP eyita mu districts 10 etandikira Hoima wano mu Uganda neya mu Tanzania. ECOP ejja kuba ng'etuyamba transporting amafuta gaffe nga gafuna akatale wabweru. ECOP tulinayo project affected people the sum was rather 3,792 kwabo kasanvu 3,700 mu lusanvu 92 kwabo 12,812 bakasasurwa nga tuli ku percent ya 7 kwabo amayumba 116 bagazimba wano mu ECOP mu Uganda ku mayumba 17 amarara amayumba nkaga mu 61 houses bali mu kugazimba kati agano 116 bagawa banayindibo. Tukyagenda mu maaso kulabika nti emirimu etambula bulungi ate nga tufunamu omuntu Munnayuganda afunemu mafuta gano. Awe mbadde njagala awo Munnayuganda ng'oggyeko by'oyogedde by the way nze amayumba nagalaba. Actually it was impressive era nakigamba n'abantu onudde nga nkyogera nti nalaba abantu nga bavudde mu kasiisira bagenda mu mayumba amalungi agabulooka ka compound kalungi kuliko ne katanka kuliko ne kasola bulamu bwa kigagga naye ng'oggyeko eri abo kuba abo bali mu bapapa tusimanyi people affected abantu abakoseddwa direct project affected people ne kati waliwo bano bambeera Masaka nze binkwatirako. First of all, I'm not affected by the project, but how am I going to benefit? Yes, Muchala Christine.
abantu ba general Uganda project y'amafuta eno bino byonna ebikolebwa nga Face bwabyongedde bigenda kumuyamba bitya abifuna mu ki wakati bannayuganda okutwaliza wamu nga projekiti zino zigenda mu maaso kuliko bingi nnyo bye twagala okusuuza abazungu okulaba nti tubyekolera naffe tusobole okugabana ku ssente ezifuluma eddakiika eno emirimu egyo newankubadde minene nnyo naye bw'otunuulira omulimu ogugabiddwa ku kampani ey'ebweru ffe enkola eyaffe eri nti tunyigiriza kampani ezo zibe nti zigabana emirimu n'ezaffe eziri wano ate n'ekintu ekyokubiri twagala kampani bwe ziba nga tulemeddwa okufuna eyaffe esobola okugukola ekintu ekyokubiri kye tuyencouraginga kiri okukola joint venture ne kampani ezaffe nga tusuubira nti kampani ezaffe zijja kusobola okufunako ssente n'ekyokubiri okusobola okuyiga okuva ku ziri kampani eziba zikoze emirimu egyo kubanga waliwo emirimu egimu gye tukyakolangako wano era tuba tukkiriza naye ate twetaaga okuba nti tusobodde obayigirako bwe bagenda tuberenga emirimu ffe tugikola kazibe ne zino zennyini kampani ennene ezo zi Total Sinok era nazo tuyina enkola gye tuyita nationalization plan nti bwemuba muleesa omukugu nga tukkiriza nti omubutuufu tetumulabangako wano mu Uganda ne mumuleeta era tuteekawo abantu abaffe basobole okuba nga basoma kyakola ne tukkiriziganya nti oyo tumuwadde wa permit ya myaka bwegiti naye bweggwako tetwagala kugirinyowenga n'olwekyo tuyina enkola za mirundi ebiri twagala kampani ezaffe zisobole okuba nga zifunamu essente ate nga ziyiga n'okukola emirimu gye tubadde tetumanyi ate n'ekyokubiri twagala abantu baffe babeere nti bakola emirimu gino ate ne bwe batasobodde mu myaka egiddako babeere nga bebakola emirimu nga bamaze okufuna obukugu obwetaagisa kakati mu nkola ezo tuyina enkalala zaffe tuyina national supplier database tuyina ne national oil and gas talent register era bwogenda ku internet olaba ku pau.go.ug n'osobola okulaba enkalala zino gwe ayagala okuba nti oleeta ebyamaguzi n'obitunda weewandiise mu national supplier database n'oyo awulira nga alina kye yasoma ng'alina omulimu gw'asobola okukola tumusaba yeewandiise ku National Oil and Gas Talent Register. Yeewandiisa atya? Bw'ogenda ku lutimbe n'olaba pau.go.ug kumutimbagano ogenda kulaba system ezo zombi ziri ku lupapula olusooka n'olyoka ogulawo n'ofuna akawunti yo n'oteekayo bw'oba ng'oli nti wasoma teekayo empapula zo ojjuzemu buli kimu ekikukwatako ate bw'oba nga olina ebintu bye byayagala okutunda awo ogenda ku national supplier database olabe nti olina kampani yo yawandiisibwa mu URSB teekayo certificate of incorporation yo oteekeyo tax clearance certificate oteekeyo social security certificate yo ne bank reference letter yo bw'onookola ebyo n'ojjuzaamu n'ebintu ebirala awo ebisabibwa olyoka osubmitting application yo tugirabe tugikoleko tukukkiriza okugenda ku lukalala olwo enkalala zino ziyamba bannayuganda okuba nti balabibwa omuzungu ali ebunaayira bw'abanga ayagala omuddugavu ow'okwegatta naye anoonya bunoonye kuli n'alaba
n'agamba nti ono ate ne bwe kituuka ku bano abasomye ffe bwe tugenda ku lukalala nga tulabye omulimu gwonna gwe tuli okulwanira ne bali ne tugamba nti nedda temujja kuteekawo omuntu wammwe kubanga bwe tutunula ku lukalala lwaffe abasobola okukola obuvunaanyizibwa abantu weebali mubakubire mulabe nti muba mwogedde nabo tutegeere ensonga lwaki tebasobola kubeegattako ddakiika eno tulyoke tukkirize muleete omuntu omulala naye ng'abantu baffe nabo balina okufuna emirimu. Okay, maybe kongererako ekyo oba kugattako ekisooka esa ogambye ku nfuna y'Abannayuganda oba how Ugandans are benefited. Ekisooka abantu abasooka mu 7,000 saawa ya kaakano bamaze okuganyulwa balina emirimu bakola mu bitongole by'amafuta ebitali bimuna 7,000. Yes, 7,000. Okay. Mirimu egy'enjawulo. Mirimu egy'enjawulo ate Bannayuganda wabaddeko trainings nyingi nga mu capacity building nyingi mu welding mu heavy trucks drivers n'ebirala ate tusuubira emirimu ejja kusuuka mu 10,000 kati jjukira ikop tenaba kutandika ate yo wetandika naye tujja kwongerako ku namba eyongere waggulu esaawa kaakano tulina contracts nyingi tulina contractors 63 naye tulinako Abannayuganda more than twakasaininga contracts za kumpi billioni 6 naye 35% ya billioni 6 ziri mu billioni 2 billioni ng'emu/8 zigenze mu Bannayuganda za dollars ezo zigenze mu Bannayuganda ate jjukira government waliwo emirimu gya ring fencing gyateekako sengenge negamba gino gy'Abannayuganda waliwo contracts zeyateekako sengenge negamba zino z'Abannayuganda naye kubeera kwezo contracts you must be on national supply database esaawa yakaakano wano ikop kutandikira kakumiro okutuuka ekyotera tujja kufunawo campus 4 mwezo campus 4 kampu enaabeeramu n'abantu batono ejja kuba 15 kumbi oba okusookamu naye abantu abali emmeresa emirundi esatu olunaku bali ekyenkya ekyemisana n'ekyeggulo kati olowooza emmere egyo gye bali evaawa enaava mu bantu ate ekirala bw'olaba nti olinyisiza omutindo ng'osobola kusupplyinga camps zaffe eza oil and gas emmere egyo opreparing oba osobola n'okugisindika wabweru ne bagigula nga tebalina mukwena ogunya kwonna eyo nsonga lwaki tulina kati tulina amakubo mangi UNRA yadevelopinze amakubo 700 kilometers of roads nga zonna ziconnectinga mu Albert and Bulabin ate kati waliwo ekisaawe jja kubanga cargo planes nga zijja naye kati oyagala bwe ziba ziddayo zitwale ki eyo nsonga lwaki tukola kyebayita intersector linkages nga twagala bwe tujja situbeera oil and gas tebeera kaasi kati mawanga amalala bwe bafuna oil and gas bava ku mirimu emirala nebafokasinga ku oil and gas kati eventually basanga nga tebalina kyakulya yes balina sente ziva mu mafuta naye ebirala byagootana babijja bweru kati ensonga lwaki tukola nezino other sector linkages tutulabike nti yes oil and gas egenda naye nze ng'omulimi w'omwanya Masaka nkola ki nsigale nga ndi mu mwanya gwange ate nga katani ngenda kukafuna eyo ensonga benefits ezirimu nnyo njagala genda wa mwami Mutembo ono naye nga sinnagenda kansooke nkibuuze twawulira Kerere nga ssente bazibamiza omulimu kituufu gugenda mu maaso oba ssente zaabawula mulimu kutubuzaabuza kati ekisooka Kerere weeri sikugamba nti bagamba nti ssente z'omulimu bazitumye kubanga n'essaawa ya kaakano tuli mu negotiations ate singa omulimu tugenda kukolwa ate lwaki twatusasula PAPS ate lwaki upstream begenda mu maaso kyenjagala kugamba tuli mu negotiations ku nsonga eyo ate tugenda ku gicompletinga
kubanga tulina funders bangi abalina abaagala kuteeka mu ssente abaagala kuteeka mu ssente naye kati bano bakuba kelele even nabo baba bakubira ne kelele nga tibamanyi nti ono potential fund was potential fund for your information kubanga tubadde mu ezo negotiations ate ne kati tukyazirimu tugenda ku concludinga tufune funders. Okay, so project by all means project by all means kati omudimu okay kansoke kuweno mass kati omudimu gwa bilioni 4 okay bilioni 4 za dola okuva wano kutuuka Tanzania nga guwendi naye saawa yakakano total nesinoka zakateeka mu sente zisuuka mu bilioni 8 eza dola katolowooza olwomusigansi nti eziteereddwamu nnyingi okusinga ezeetaagisa kati by all means bujja kubaamu naye eyo si yo nsonga gye ngamba ekyenjagala kugamba waliwo abantu bangi nnyo oba amawanga mangi agaagala nnyo kuinvestinga mu mudimu ate 40% equity ya gavumenti oba ey'abantu ezo zowezi ate zasasugwa naye zino ezadde tukyali mu ku negotiatinga kulaba naye ono agamba ajja kuteeka mu percent ki ono agenda kuteeka mu percent ki so kugenda mu maaso ate ekirala kijagala kugamba maybe nsobola okuleetako okwanguza otegeere kino guno omudimu gwa ECOP just it's a transportation route nga bwolaba ekkubo wano ku Masaka tulina mbalala Masaka Kampala ekkubo liyita wano naye wayitawo loole z'amatooke loole za kini zigenda naye kati guno omudimu gujja kuba gaguyisamu amafuta ne basasula bano abasigamu ensimbi ne bawawa ez'ekkubo kati nga bwolaba Kampala Entebbe Express oba oyitawo osasula 15 nabo bano babayisamu amafuta gaabo bajja kuba nga basasula naye ekyenjagala kugamba tuli ate tukimanyi nti tuli mu negotiations kulaba yes bwe tuba tujja mu sente zino omusigansimbi anaateekamu kugamba nti abannayuganda baguye kufunamu anaateekamu sente meka ezo zi negotiations tulimu wampuliza oli ku radio budweyo omuntu wa bulijjo omukulu Nkyembasika Kazindala eddakiika 30 zezakayita ku ssaawa 2 ez'ekiro tulina ekitongole kya Petroleum Authority of Uganda twogera ku nsonga z'amafuta project yonna mirimu gy'okusima amafuta gye tuli mu kwogerako tumaze okugooka kati erwengo omudumu ono atugambye fesi gukoleddwa pulaani etambula buli kimu kiryoke kugenda kutambula naye kelele gye mubuuza kyenasoose okumubuuza ensonga lwaki baali bakuba kelele sente tebaziteekamu abaali bagala tebaziteekamu kyali ku butonde bwansi awo seefu awo kuba gw'obunaanyizibwa ku butonde bw'ensi erwengo obutonde bw'ensi ku nsonga y'obutonde bw'ensi programu eno yatandika n'ekitongole ekya NEMA Kampala era kyekivunaanyizibwa okulaba obutonde bw'ensi mu Uganda nti bulabirirwa bulungi era bukuumibwa. Projekiti yonna mu Uganda nga tennaba kutandika kibe yaffe eyawano kebega eva bweru erina okukola kye bayita okunoonyereza ne bakola kye bayita environment impact assessment. Omudumu guno gugenda kukosa gutya si kukosa kwokka guyina ebintu biri impact kitegeeza kukosa kwokka guyina ebirungi n'ebibi bye baba bakebera byonna balabe bamala okugeraageranya ne baga nti eno project okusinziira ku bibi n'ebirungi ebiriwo egende mu maaso oba okusinziira ku bibi n'ebiriwo project eno bagikole ki bagiyimirize. Kakati ekyo kyakolebwa era nga bwe kyamala okukolebwa ne batuwa lipooti eyo twamala okuyita mu lipooti eyo twamala okugituwa disitulikisi zonna ne tutuula ehoima okumala ennaku 7 n'ekitongole ekya NEMA n'abakugu abalala abaali bava mu nsi endala eziyiseemu amafuta ne twekenneenya lipooti eno ne tugikebera bulungi nnyo ne tugenda okulaba nga omudumu guno okutwaliza awamu gulina ebirungi bingi nnyo okusinga ebibi. Era mu bibi ebyo obutonotono obwalabibwamu kati nga mu nsi endala emikutu gino bwe giba gizimbibwa guyitamu kati nga mu lutobazi guyita mu lutobazi nga guyita mu gulaanugula nga guyitamu naye ku gino guno omukutu bagamba nti nejja
tugenda kuguyisa wansi wa lutobazi ne wansi w'ennyanja ne wansi gira kujja wansi nnyo nga tekusobola kuleeta impact ku bino ebintu ebiri mu lutobazi. Abatuuka ne bagamba nti naye kati omukutu guno bagamba ogenda kubeerako kuba gwokya amafuta gano galinga ddagala lya ngatto mu butonde bwagwo ate ge mafuta malungi nnyo aga Uganda galinga ddagala lya ngatto katulina okugabugumyako ate obulagabugumya bwe ganaayita abantu tegalinga gwokya omukutu nga gwokya ebirime ne bagamba nti no omukutu guno ekisobola kugenda kuba nga musabike bulungi nga bw'olaba kafulasi kakonywera mu kyayaabwe munda kwokya naye ate kunyoboga ati engeri gye bagala okukolamu omukutu ogwo ne bagenda kuyisaako ne layini zijja kuba nga layini z'amasannyalaze eziwoominga naye nga zosabikire munda muli. So omukutu guno tekinologi gwe bakozesezza wa mulembe nnyo okusinziira ku mikutu emirala ng'egikozesebwa mu Nigeria gye batema obutemi ne baggyako amafuta ne batwala ne bagenda mutogenda kuddamu nagulaba ne bagutadde wansi wagenda kuddamu watereezebwe wasimbibwe emiddo osabe ng'omukutu batali obuteesi bupaale bulaga nti wano wayitawo omukutu naye nga gutosobola kukolatosobola kulaba. So mu kigambo ky'obutonde bw'ensi tegenda kugenda kuyita mu national park yonna teguyita mu kifo kiri sensitive kyogamba nti oba ogenda kuyita mu kifo biodiversity waifo etugamba nti nga Sango Bay kirina ebisolo ebikya ebisigadde katono nnyo okuggwawo bonna bagenda basalaasala ebitundu ebyo kubanga omukutu guno baguweta nga bwe bagwagala tebati nerwengo gwalikuitawo embirizi mu tawuni naye ne baguweta ne guyita eri nga balaba bagenda kukosa abantu abali awo bangi ne baguweta ne gubayitako ne guyita eri ekivuunikidde negufutukire ne guddamu ne gukwata layini emu ebaali baagala. So tekinologi gwe bakozesezza mulungi nnyo era ffe tusuubira nti okusinziira lwa bwe twalaba ekitabo ekyo n'okwekenneenya tubawa guidance yaffe nga tekiniko abali mu Uganda ati bagenda okuteeka mu kukola kuba bagamba nti bemutuwadde nga kubitereeza nabyo obwali bulimu obutonotono nga mulimu gutambule. So ffe kuffe nga ab'ebyobutonde bw'ensi yashuwa tewajja kuba buzibu bwonna. Omulimu gwe tulina kwe kuba nti tubeerawo nga twekenneenya betwayogera oba bikolebwa muki obutuufu bwabyo kale tujja kugukola era manyi tujja kutambula bulungi. Kiki ekigenda mu maaso kati ewengo as regards this project yayiko nga tuvudde ku national level gye babadde bano waggulu lyakuddako erwere wenjagala lwengo nga district tulina ebintu bingi gye betuyiseemu okuva mu 2017 era nga ffe ku lwaffe tulaba nga programu etambula. Ebintu recent ebisembyeyo kati betubadde tulimu tubadde tugezaako okujja abantu okumapinga out omukutu guno bulungi okufunira ekyapa ekyo kigenda kubeera mu mannya ga Uganda Land Commission era nga tubali tukolagana n'abasaveya abapunta abaweebwa omulimu ogwo ne district abasaveya baffe n'abapunta baffe okulaba nti omulimu tugutambuza bulungi. Era enkya lunaku lw'enkya tugenda okusomesa district land board okwanguya emirimu gyabwe okusobola okuwa ebyapa bino eri ekitongole kino kisobole okuba nga kikola ki mulimu gwakyo gutambula. Tubaddemu ne programu waliwo amalaalo agasangibwa mu right of way era kati essaawa zino mu budde buno bali mu gasengula bagajjawo bagatwale gye bakkiriziganya ne bano abantu abakola ki abakosebwa era nagwo omulimu gutambula bulungi. Tulinayo okusasula abantu okugenze kukendeera kubanga twaba tukolera mu records tusanga abantu ebitundu nga 85 ku buli 100 bamaze okusasulwa ssente zaabwe. Baddemu emisomo egy'okusomesa abantu bano engeri bagenda okukozesaamu ssente zaabwe ezaabaweereddwa. Naye akwebaza abakulu bano nti bwetunuulira ku compensation eyakolebwa ewaawo tosobola kuwa muntu ssente zimumala naye ate ogenda okulaba omuntu ngera ssente bamuwadde bw'aba azikozesezza bulungi sobola okumutumbulako n'ava ku levo kwali. Era abantu batubuuzanga nti zirwange lwaki tebayiseeyo lwaki wali tebayiseeyo ng'olaba nti abantu balaba nti compassion eweereddwa abalala yandibanga egenda kubasulako ku mutindo. Otunulira amayumba ffe Lwengo twafuna amayumba galinga 17 era nsuubira nti twakafunako amayumba agamaze okuzimbibwa galinga amayumba nga 8 ku 7 amaze era agamu twagakwasa minisita Mukyala Nankabirwa yajja wa minisita wa energy n'agakwasa abantu abasooka ababiri
kwaga bakwasira mala gagenda gatambula gagenda gakwasibwa so nze okusinziira ku kyendaba